Eddie Kenzo y'omu ku basajja bembadde mmanyi nti gwabadde atunulira nnyo ng'ekyokulabirako kuba nga akola okutuuka n'owaali. Mandi y'omu ku bantu alina baganda be babiri, omuwala ne Mandi. Kati Mandi atuvuddeko asigaza omuganda we omu, naye amulekedde omuwala omuto gwe bayita Nammande. So ku lwange Mandi nkitwala nga empagi y'amaanyi evudde mu bulamu bwa Kenzo, because abadde amutwala nga maama we ne taata we baataafuna mu kaseera ako okumubeererawo. Mande yafunye obutakkaanya gy'abadde atambulira eyo mu mabaala, ne bamukuba n'afuna damage ku luba. Eyo gye yavudde n'ajjako nga bagenda mutwala mu ddwaliro, naye taasobodde kukira makya kituukiriza, naye ng'obuzibu bwavudde mu kulwana mu bbaala. Agenda kuziikibwa we baaziika BMK, bayita batya? Enkoowe gye bagenda omuziika, Enkoowe gye baaziikamu omugenzi BMK. Era okuziika kwankya kyekyo ssebo. Nkya bayisa 10 ajja kuba awedde okuziikibwa. Ssebo waliwo ekirala liri pazo waali naye amujjukira ate liri pazo ku Mande baali bakabi, baali bamukwano nnyo. Liri pazo ono nga gyagezako okubeera ng'ayingira mu big talent, okubeera mukwano gwa Kenzo, bamukubanga ebikono, naye nga Mande y'omu ku basajja bamugambanga beerawo awo tovaawo, naye kakusitole ye. Mugamba mutya baganda bange, bitalo nnyo, bitalo ddala. Tuli wano ewa Kenzo kuba tukuze kyabuvunaanyizibwa naddala waffe wano mu Buganda. Bw'owulira ebitalo nga bigudde wa munno odduka. Ensonga nange bwe nali nga nfunyeemu obuzibuzibu ndowooza era ajja kubumwamulaba bombo y'omu ku badduka, ne Eddie Kenzo n'ampisaamu akasimu. Ekyokubiri Mande Munnabuddu, Munnamasaka munnange. Ekyokusatu Mande abadde muganda wa muganda waffe gwe tuli naye mu kisabo ky'okukola ki? Ekyokuyimba. Ate yaliko mukama waffe, ate ng'era ne bwe twewaggula naffe ne tutandikawo kye twatandikawo, bwe tufuna emitawaana oba oliawo mu by'ensimbi atudduukirira. Kale n'olw'ensonga eyo Mande tumusaaliddwa nnyo era tuli wano mu Lumbe. Ebigambo ffenna bya tukutte ku ttama ku lwa Mande, kubanga era nga Jacob bw'abagambye, nze bwe nava ewaffe Masaka, ffenna abafubutuka e Masaka tutera kujja lwa Eddie Kenzo. Bw'owulira sitoole ye ogamba olaba Kenzo yava e Masaka ku street najja n'ayimba, nange nja kuyimba. So bwe twatuuka bwe twajja e Kampala nga tutandika okuyimba ndowooza yali 2010 awo, twagezangako okuyingira mu big talent. Abajjukira nga ajja live enkadde, naye nga bw'omanyi twali nga tetufaananika, nga tulabika bubi, nga bakugamba tojja kuyingira mmotoka ya mukulu. Kakati n'ogamba nkoze ntya, navudde bwayiise mbaga ngenda kubeerako n'omukulu leero, ate nzireyo. Naye nga Mande oyo nga bwafaanana bw'abadde ali nga agamba gwe tovaawo, gwe beeraawo, oli Munnamasaka munno, gwe bw'ajja muganze ndi w'e Masaka emmotoka ojja kugituulamu. So nga munnange ng'ogituulamu. Ne ku bivulu bya Eddie Kenzo byabanga bizibu, nzijukira ebiseera bya mbirombiro. Suuna Beni ne Mbazira Tone baava e Masaka, ne bajja ne batusanga e Lugogo nga Kenzo ayimba, ne batugaana okuyingira. Mande bwe yatulaba n'agamba omusajja yali ku mulyango, namugamba bano Bannamasaka, ono Mbazira, ono Suuna Beni, ono omwana bamuyita Liri Pazo, baleke bayingire ekivulu kuba Kenzo yali ku stage. Kale nga nze nsaaliddwa nnyo Mande, abantu ffenna tusaaliddwa Mande. Kyovudde olaba wano wajjudde, katumusabe Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Ne Eddie Kenzo Mungu amugumye. Amawulire gansanze waka nga bw'omanyi ebitalo musooka kubyewundaganyaamu ne mugamba naye tunaabitambula tutya, tubikutte tutya. So ambassador wa big talent ono nankubirako nangamba owaaye tugendeyo, era kye tukoze ne tujja wano, si wala ne wendi. Naye ebitalo osooka kubyetegekera. Omanyi okusaasira, bagamba okusaasira okuyamba okutono kusinga okusaasira okungi. Bambi osaasidde naye bambi. So twagala nnyo emyaka gino gye tulimu tugenda tukula, tubeere nga abayamba. Era bwe tutuuse wano omusajja n'atugamba tujja genda Nkoowe
kati ye program ze tuliko Mande kibadde kizibu nnyo naddala ku bivulu bya Eddie Kenzo abamu no babadde tebamanyi naye abeera nnyo ku mulyango abadde nga Mande abeera ku mulyango Eddie Kenzo ekimu ku kyemumanyiiko tagaana bayimbi bato oba ofaanana otya kuwa omukisa n'omusemberera naye obuzibu we bubeera kwe kusanga nga Eddie Kenzo ayingidde ekivulu muganda wange nga tonnaba kukuba yadde oluyimba kiba kizibu naye Mande kyabadde ng'akola ye bw'aba yakulabako lumu obanga weeyisayisa mu maaso ga Eddie Kenzo nga ono mumanyi yitawo oyingire kakati omuntu bw'atyo tumusaaliddwa nnyo kitalo nnyo taata ogamba oti mama Brighton amawulire si malungi nnyo naddala eri bafanizi ba Big Talent wamu n'abantu abali so close ku Eddie Kenzo ne family ya Big Talent at large ebbanga lyomaze wakolagana ne Kenzo mukwano gwo muganda wo that means relatives bo tuka kubanga abamu obamanyi tunyumize ku story yo of how you met Mande and Komadi and Checha Semande Mande y'omu ku basajja abenasooka obufuna obutakkaanya nabo mu Big Talent omanyi nina entondo oba na principles zange omuntu atasobola kutegeera Mande lumu nga ngenda ku Big Talent teri tamanyi by then nga awulira DJ jakuba omutuuzi naye nga tamanyi nenzigula get nambuza goyagala ki nemugamba nsoka mutunya bwe nambuza goyagala ki ngenda okulaba nga afaananamu Kenzo nesa kifaananyi nyingira buyingizi nagamba gwe sebo yitawo wano oyagala ki nemugamba sebo njagala Kenzo bakuyitani bamira bampita Jacob omutuuze gwe okuledde bambi nsonyiwa so Mande abadde muntu nnyo nga afaayo nnyo okumanya abantu ekisookera ddala ate wakutegeera tasobola kukiramba kyakwerabira Mande n'ekirala nti ye muntu nze gwe nzijukireko nze abadde ancunya nnyo nga bwenyingiza emmotoka mu Big Talent amanyi ababeera ssente era ng'agiddamu n'agijjamu ssente n'atambula butambuzi n'agenda n'agamba nakola gundi notansasula kati zino zitutte so Mande ku lwange abadde kyali wange niweba n'ekizibu kitya ng'atera nnyo okugamba nkojjako n'ekizibu ekiti njagayo miliyoni emu nga miliyoni emu Mande ogenda gikozesa kale nfunirayo 10 kati abadde acunya nnyo nze Reema n'abalala abadde so close waba ayagala nga ssente so Mande abadde kyali waffe era ku lwange tugera musuba ng'omuntu because abadde aleetera Eddie Kenzo okubeera inspired okukola ennyo obutadda waliwa gye baali libadde ettabi ly'amaanyi nnyo nga buli kesere walabako ku Eddie Kenzo wamulabako ng'alina okukola ennyo okola ntino abeezaawo muganda we mukulu we so abadde nga taata we ne maama we baatayina Eddie Kenzo so ku lwange kyannaku nnyo tasobola kuyimira na mu kamera kwogera because oli blood we nnyo basigala bakula babi nga tanakufuna muganda we muwala so kibadde kyakusalirwa nnyo okuba nti Mande atuvuddeko bagamba Mande yafudde ki Mande bamukubye bukubi yafunye obutakkaanya ne banne gye baali ne bamukuba n'afuna obuzibu ku Kawanga era kyamuviiriddeko nti obulamu bwe bukoma nkereza bageza kumutwala mu ddwaliro nekyabadde too late gye yafiiridde batanatuvudde nti okufa kyekimu ku bintu bye tosobola kinama kyakutegeera nti ogera kufa otya kijja buzinoga nti leero time yo yakufa olina wajja nakuba oluyi ugabugibwane n'ofa so Mande badde bamukubanga najjanjabwa naddawo nga mugumu musajja mugumu abadde mugumu nnyo era akansabye Mukama Katonda muwala we gwatulekedde amugumye because tugera kufuuka taata we gwatabasobodde kubanga agenda kula naye Mande tabadde muyimbi Mande abadde muntu ebintu bye badde talina kyayagala kukola naye abadde yakatandika okukola bamugulyako boda nga ye omuntu nebigaana kati Mande abadde muntu ali awo nga ye obulamu bwe abutwaza kubeera free abadde muntu wasanyu ye nga ye tomubuulira ebyo kusimanyi kuddaawo era wakutegeera nti gwe kyaliwe obeera kyaliwe ebyaddala so abadde si muyimbi nga nebyokuyimba si byalinako tabyesembereza naye okubivula abeera ku mulyango olusi back stage nga alaba muganda wa performinga yaman Mama Brighton,